Alien Skin maziga merere yasuze luzira nsonga ki gego genkuletedde mu video lunaku olwaleero nkwaniriza ku Falke official mukutu wakawo genda okubango yito okumanya ebyo bikwata ku baserebu bo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda atera n'amawulire agaba gatambula mu ggwanga so nkutegeeza gwe anyumirwa bu film wamu ne comedy mu lulimi Oluganda subscribinga kuba nakyo tugenda kubanga tukikukolerako bulungi. Kakati omuyimbi Alien Skin yangera ono ava wali mu Fangon Forest lunaku olweggulo yasuze luzira olw'emisango egyamusomeddwa oba egyamuguddwa era nga njagala okutegeeza nti otogera sawa zino akyaliyo paka ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 9 omwezi ogw'12 wagenda okubeera nga nte adda mu kkooti basobole okuba nga nte beeyongera okuba nga bekkanya emisango gye. Kino kyaddiridde oluvannyuma lw'omulamuzi okubeera nga yasomedde Alien Skin emisango egimuvunaanibwa era nga Alien Skin kyamutwadde eddakiika zaabadde 6 ng'ali mu kaguli nga bamusomera emisango egimuvunaanibwa nga kigambibwa mbu nti Alien Skin ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omwenda omwaka guno baakola effujjo era nabba essimu ya Salimu Mubiru wali mu bitundu ebya Makinde mu kibuga Kampala era nga kigambibwa nti essimu eno yali ekubisibwamu obukadde 3 n'ekitundu era nga essimu yali kika kya iPhone 15 nga yali nzirugavu. Alien Skin nti yagibba nabeera nga teyakoma kubanga yabba essimu mbu yabba ne wallet ng'erimu emitwalo gyali 48 wabula Alien Skin we babadde bamusomera emisango gino mu lulimi Oluzungu yasse n'agamba omulamuzi nti nedda ssebo kyusa olulimi lw'entegeera ozze mu Luganda era emisango gino gyamusomeddwa bulungi nnyo mu lulimi Oluganda bw'atyo Alien Skin nasobola okubanga yeeganye emisango gino era ng'agamba nti ye talina kyamanyi ku bya ssimu wamu ne wallet gye bamugamba mbu yabba era ne kitegeezebwa bulungi nnyo nti Alien Skin ye omulamuzi nga bwe yamusomedde emisango bwe girina okubeera nga gitambula bulungi wadde yasobodde okubeera nga nte avaayo n'agyegaana wabula mu kwegaana emisango egyo yes Alien Skin yasobodde okubeera nga nte asaba okubanga yeeyimirirwa era omulamuzi yamugambye nti omuntu yenna akkirizibwa okubeera nga yeeyimirirwa wabula nti obudde bwe yasabiddemu okubanga yeeyimirirwa obudde bwabadde bugenze era nabeera nga bwatu yasindikiddwa eruzira asobole okubeera nga abeerako eyo paka ennaku z'omwezi nga 9 wanaddizibwa mu kkooti ate basobole okubanga bekkaanaanya omusango gwe era nga omulamuzi yasabye abawaabidde Alien Skin ku nsonga zino ezigambibwa mbu yabba essimu n'emitwalo 48 egyali mu wallet basobole okuba nga nte baleeta obujulizi obumala era nga ye Alien Skin ye bwatu yasobodde okubeera nga atwalibwa eruzira wamu n'abavubuka aba Fangon Forest abalala era nga bano bo bagambibwa nti emmabega gye buvuddeko bagenda ku ddwaliro ery'ensambya ne babeera nga nte bakola effujjo bwe baali baagala okubanga bafuna omulwadde gwe baali batutteyo afune treatment era nga bagamba nti bakola effujjo mu ddwaliro wamu n'okubeera nga nte bayisa mu basawo abamu amaaso wamu n'okubavoola era n'okubeera nga nte babalemesa omulimu gwabwe gwe baasomerera. So bye biri ku Fangon Forest yes omukulu Alien Skin yasuze luzira wamu n'abaana abalala aba Fangon ku nsonga ezigambibwa mbu babba essimu ey'ekika kya iPhone ng'ebalibwamu miliyoni 3 n'ekitundu wamu n'emitwalo 48 nga zino zaali mu wallet era nga baazibba ku mukulu ayitibwa Mubiru Salimu era nga njagala okutegeeza nti wakuddizibwa mu kkooti ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'12 omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024. So bye biri ku Fangon Forest abadde tamanyi ki kigenda mu maaso ku sides eyo Alien Skin yasuzeeyo ate era nga asuubirwa okubanga wakudda mu kkooti ezo ennaku z'omwezi zezo nga 9 omwezi ogw'12 kubanga yaganye okufuna okweyimirirwa. So tetumanyi oba bw'anaaba akomyewo ensonga zinaaba ziteredde oba binaaba bisigaddemu okubanga nte biri muyita gundi ne gundi yage gwensobodde okubanga nkutusako essaawa zino sigenda kubeera nga neerabira okubanga nkugamba gwe ate naba kubanga osubscribinga ku lwa entertainment yonna ebeera mu ggwanga Uganda ate era n'okumanya biki ebitambula mu ggwanga Uganda ne baserebu baffe ab'enjawulo n'okutuusaako ku firimu wamu ne comedy mu lulimi Oluganda. For now Mukama Katonda akunkuumire. Bye bye.